Omulabyo mulungi ekumidde ku BBS Terefayina amawulire agabadde gy'otobadde g'okyalaba olunaku lw'eggulo nga bakutegeezezza akakiiko k'ebyenjigiriza aka Paalamenti akalondoola ebyenjigiriza kabadde kateekeddwa okuba ne Minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyenjigiriza bannyonnyole ku bigenda mu maaso mu ggwanga naddala ku bintu ebyenjawulo. Akakiiko n'ababaka okutwaliza awamu bye beebuuzaako n'okulabika nti bawongera okunnyonnyola eggwanga lino mu kaseera kano era olwaleero akakiiko kano kazze era ne Minisita n'alabikako mu kakiiko kano n'abakungu ab'enjawulo okuva mu Ministry ey'ebyenjigiriza katwegatte ku Honorable Joseph Ssewungu atuula ku kakiiko kano aka Paalamenti akalondoola ebyenjigiriza bye baagala Ministry ennyonnyole ate n'ensonga ez'enjawulo ze beemulugunyaako ku lw'eggwanga. Honorable nkwaniriza ku Terefayina olwaleero Minisita alabiseeko naye ekyebuuzibwa biki bye mwagala Ministry eyongere okulambula. Actually Minisita talabiseeko, omumyuka we alabise. Mukyala Museveni Minister of Education yaganya ddala okujja mu kakiiko kano naye mwami Museveni n'amanya nti mukyala we talina byakola mu Ministry n'amulekayo. Kati tuba na Mr. Miyingo agezaako okuddamu kyetubadde tubabuuza musinziira ku ki okuwoona ayingire ne mu madistrict ezimu abalala ne mutabawa. Owulidde waliwo abaana bafuna foreign scholarship ogenda ebweru. Tulina ensinga 6: Egypt, Turkey, India, Cuba, mulimu Hungary, ziri emukaka sijjuka zonna ziwa abaana basobola okugenda okusoma nga gavumenti erina kuwaayo buyise n'eriisa abaana abo. Muga Katonda bali bawa sin abaana naye bano balimu n'okuweeyo $10 omwana kyalya buli mwezi. Ekyokubiri, gavumenti tosobola kubanga olekera private institutions oba university nga zikola admission nga bwe zaagala. Amasomero ga private gaba gayambako gavumenti okusomesa wetasobola kubanga terina amasomero. Ministry of Education erina okusigala nga yeeraningawo wonna nga yeetambuzaawo naye tekikola. Bwe tugenda mu teacher training colleges baggala TTC nakateri amanyi basomesa gye bagenda kuva mu myaka egijja mu maaso. Abasomesa bawummula, abakaddiye bakoze eki? Bakaddiye. Nga abasomesa bakaddiye naye tiwali college zigenda kutendeka bala bagenda kukola ki? Baweerera. Mbadde ndaba ekirala nalabye Kalungu tulina TTC technical twayingiza gavumenti ey'ekyamuliivu. Mwana okumuyingiza okusomesa okuyiga okubajja okuyiga okumba amataffaali bw'aba yava senior fine okubanga yayita oluzungu bulungi nnyo. Ekyo kiyambira omwana amaze senior 4 tagiyise bulungi oba tagenze mu A-level. Lwaki tomuleka n'abasiiba mu Luganda? Technical abaana bya mikono oba oluzungu alumanyi batalumanyi ayige kye bayita skilling kyajja mu mikono gye. Nolwekyo tutunuulidde ensonga nnyingi naye ekisinga obukulu abasomesa baayita dda interview okuyingira mu gavumenti ne baba headmaster kati mwaka mulamba tebannabawa. Kyenvudde gamba nti Miyinga ajjawo okutuukiriza kifaananyi na kubeerawo atuukize ndi ministries ze naye talina answer. Omuntu alina answer ye Minister of Education talabikako. Abaana bali mu higher loan scheme sente bagenda kumala basome bakole bazisasule etteeka lye twakola. Naye tunuulira nga gavumenti egenda kuweerera omwana mu gavumenti Makerere $17 buli semester. Ate ono we $4 eyeewola tebaziyina ezoli education eyina omulimu munene kubanga bano batta education tebayinza gitereza ne bwe basibamu omuguwa. Kale tweyanza nnyo Honorable tujja kutuusa Honorable Joseph Ssewungu mute addeyo asobole okuteeseza eggwanga wamu n'okumanya ebigenda mu maaso ku nsonga y'ebyenjigiriza. Tujja kutuusaako amawulire ago ku ssaawa emu mawulire gaffe Gambuuze ate ne ku ssaawa 4 mu mawulire